Minisita Judith Nabakooba, Minisita Diana Mutasingwa, omubaka Jimerwanga n'abakulembeze abalala Buikwe basisinkanye abatuuze abaludde nga beekubira enduulu okuyambibwa ku bantu abateeka ebyapa ku ttaka lyabwe nga babadde basulirira kubagoba. Maama abantu abamu batandise okusenguka batuuze ebintu byabwe kubeera isi olw'okutya ate nga abamu babatiisatiisa nti mugenda kuviiramu awo. Kino ekyalo kinene nnyo nga bw'okiraba. Omunyazi yasooka okufunika yayitibwa Moses Kuyondo ng'ali ku kyapa namba anamunya twamunoonya Buyondo nga wano tutumulaba. Mu lukiiko olutudde ku mwalo gw'Ekikondo, kansala w'ekitundu kino ku lukiiko lwa munisipaali y'Enjeru, Kalenzi Mutwahil, ategeezezza ng'abatuuze bwe basula ku tebuukye olw'ensonga y'ettaka. Engeri batakola musaala bazannya akatemba yenna ne bamuzannyira kuba abantu abawansi ng'akapoloti koolina ka miliyoni 2 n'ekitundu. Bw'ogenda wano kugongolwa bakujjako akakadde kamu n'ekitundu. Bw'ogenda ku disitulikiti eri ku landisi baagala miliyoni 2. Abatuuze balaze Nabakooba maapu y'ekitundu kyabwe n'ebyalo ebyateekebwako ebyapa era bamusabye okulaba nga bakola ku bukiiko bw'ettaka gavumenti ebasasula omusaala baleme kulya nguzi ku banaku abanoonya obwannannyini ku ttaka. Wano ye wali omwami bagambye bayingiza ekyapa ekirayika 25 wano kapaati kanokola bakana akayingira eno kino yakasi mu Buyondo lasidi we yayingira n'agenda mu nnyanja ne mita oba 2 mu meka wano mwagezera kabulungi zaayo eno nnyanja wali ekyondo eno nnyanja gyolaba bbulu kati wano baapima ne bayingira paka mu nnyanja. Nabakooba atadde akulira akakiiko k'eby'ettaka e Buikwe Vube Ronald Kuninga annyonnyole ku vulugu ono nga mu kwewozaako okwategeezezza nga ekimu ku byapa bwe kyasazibwamu. Okulaba nti abantu batuuzibwa n'okubabulira ekigenda mu maaso buli luuyi ne luwulirizibwa lights ne banga esazaamu ekintu ekyo tolagira bulagizi ne kiba nga kisaziddwamu. It's a process. Registrar wa titles twamusaba minati ekola amendment mu registry tuleke tambuze empa. Okunnyonnyola kwe tekumatizza Nabakooba era bw'atyo n'amulagira okutuuza mangu olukiiko lwe mu bbanga lya ssabbiiti 2 basazeemu ebyapa byonna 4. Muyite minutes ne offers ze baawa abo abatwala ettaka lino muzisazeemu nti ettaka teririiyo kuliko abantu. Olwo bwe mumala okutuula ne mufuna minute ne mugiweereza mu registry so sigamba abeeri bajazifu be baakola ensobi. Ye Minisita Diana Mutasingwa ne Judith Nabakooba basabye abatuuze bulijjo okukwata empola abakulembeze baabwe naddala ku nsonga z'ettaka kubanga zeetaaga obudde n'okunoonyereza. Ensonga y'ettaka bwe batuuse ku kyalo ne tugyogerako mukkirize mu bakulembeze bammwe ate mubawe obudde bakomewo bakole ki babayambe. Abo abantu be mutamanyi tebeereeta bokka okumanya nti ku kyalo kuno kuliko ettaka lya public eritalina byapa. Ngenda kuwandiikira State House and Corruption ne Police Land Protection Unit okunoonyereza ku process ezo tuzuule baani abaali emabega okulaba nti babalyamu enkwe nabo basobole okuba nti bavunaanibwa. Hassan Kasagga, BBS Terefayina. Kulikayo Hassan Kasagga mu kanyomero kaffe akagazi obwongo olunaku lwali tukuleetedde ebika